Kale mwebale nnyo kubanga mutulaba yonna gye musinzidde musinjagala obabuuzaako assalamu alaikum abalokole mukama yeebazibwe katusubire embeera batwalaganya mpola mpola ate bulungi mubi so amanya eddoboozi bampita the one the king himself King Smith ate nga ku kamera abeerako amwita mwana mulenzi Sir Lawrence yabeerako ate ebifaananyi ebirungi ebito olunaku lwaleero ngenze saidi zeeno namuŋoona nenfefeta nenzika ebiwonvu nenyambuka ensozi paka yongudde ku musajja mukulu amanyiddwa nga Ssenga Ssebbanga comedian wammwe omu bw'ati okitekeddewo nnyo era nga munnange mugwiddeko musanze asomba mazzi ku kyalo nga gatunda naye bannange zikusooka ne zitakuva amabega ogamba babasimisi beera feya nti muguddeko nga yeeyiya omanyi kati okweyiya ekigambo kweyiya kigatta byonna kiringa nti neekolera gyange lwakuba neekolera gyange bano bannyinaffe bakyonoona ya naye nga kino kye bayita neekolera gyange oba emirimu gy'omuntu wa wansi oba okweyiya kubanga era omuntu ayeeyiya ate era tabaako na direction ya mulimo taba na professional mbuze nasomerera kino eno professional yange ekijja katula ku mbeera eno ekyo kyekiriwo ekyo soka obuze kubakulaba abalabi ba TV eno BTM mwebale kugyekuumirako mwebale kutwagala mwebale kwagala muganda wange Smith mwebale kwagala Sir Lawrence Mukiibi omusajja oyo teyafa oli otya ndi bubi amazima siri bulungi omanyi waliwo omuntu okubuuza oli otya abaganda be balina embeera eyo omuganda nga wamusanga nga alya nakuyita owaye jangu tulye naye nga akusaagisa oba akukiina bakiyita okukiina oba okusaaga nga nemmere naye gyalina temukolaki temumala naye nga ate akuyita kati abamu bano abajjanga waliwo abasajja abaali nga abapakasi bavanga eyo Kabaale bavanga eyo Mbalala nga balaalo balunzi kati bo baali tebamanyi nti abaganda bakikozesanga kabadi ye nga bamugamba waye jangu tulye nga ajja buzzi neffe twakamanya nga ffe abakulidde muno baffe Masaka nga kabyomanya nti munnabuddu akuyita owaye jangu olye ng'omanya atakuyise asaaga so kati eno embeera saagala gibikkirira eri open manyi ffe abantu batulaba baba manyi ffe embeera tetukuba naye ate mu Luganda baffe beesinze okukuba Ssebbanga leka naawe obeera otulimba mwaka ku mwaka mbadde mukola ebivulu mukola emirimu gyammwe temubeerako waka nzoza kano kaseera katufaako kuba mbeera ewaka ya kati naffe era tulinga abantu abalala ate ffe tubadde twayonooneka n'okwonooneka era lino obulwadde buno bwa coronavirus nene embeera gye tutuuseemu eya karantini etuwadde essomo tuli mu University of Understanding tubadde tutunuulidde nnyo comedy yekka tutunuulidde stage tutunuulidde TV yokka so nga industry gye tutunuulidde nga tetulinayo mirimu mirala bbali ekyo kituwadde kyakuyiga era bannaffe abamu abalinayo emirimu wa bbali tebanyigiriziddwa kati nga balunambirwa abalina amawoteeri bajjofule lutaaya bamisaaki babebiriiki n'abalala bannaffe abalinayo bu bizinensi so kati ate ffe eno bizinensi yaffe lwaki etunyigiriza nnyo kati tubadde tugenda mu Easter Festival ezennaku esatu Good Friday Easter Sunday Easter Monday kati naffe era nga omanyi nti bizinensi tubadde twainvestinzemu ssente nga twataddemu nga tulinze kungula naffe tulinga balimi ti omulimi enkuba etonnya n'asiga n'alinda sizoni etuuka akole ki akungule kati ffe sizoni yaffe webadde erina okutuukira ekintu wekigwiriddewo so kati tuli ku mabanja ga banka sente zonna twazeggyako kati tuli mu kulwana kulaba tubeerawo tutya